Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تبارك الله تبارك وتعالى atusobole okuddamu okusinkana olunaku olwaleero nezirako okusalira owekitiibwa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyalafuba n'okubeera ng'eddiini n'obusiraamu etutuukako. Olunaku olwaleero tubeera ne Sheikh Salim Bosa era tugenda kumusaba atuyanjwire biidhinillah tugendeko mu kanyomero k'ebibuuzo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Atenderezebwa Allah nyini buyinza awaniridde emyoyo gyaffe omugabirizi w'ebitonde era Allah yasaana okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah assa okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyakola kaweefube omunene okututuusaako eddiini eno Allah gye yatusiimira mu madiini gonna nga ddiini si ndala ddiini ya busiraamu. Ofubanga nnyo oleme kuva mu nsi muno okujjako ng'oli musiraamu. Ne bw'oliwangaala mu nsi muno nga tolina ssente, ne bw'onoowangaala nga tozimbye ennyumba, ne bw'onoowangaala nga totuuse ku ddaala lya bwammeeja oba kansala, naye lulunkana obeere ng'oli musiraamu. Allah kyatukuutira ffenna era n'akitulaga obukulu obukirimu eky'eddiini eno ey'obusiraamu n'atugamba nti fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Era mbeewaza okubeera abasiraamu abatadde ebigere mu ddiini ebbiri. Eno oli mu ssabo ate eno bw'oli mu busiraamu. Eno bw'okuza ebyabalongo ate bw'ogamba nti la ilaha illallah. Eno bw'oyingira mu kyaki ate olwokutaano n'oyingira mu muzikiti. Neewaza buli muntu yenna asuubira nti agenda kusinkana Allah okubeera n'ebigere ebibiri mu ddiini. Eddiini olina kubeera ng'oli ku kintu eki kubo liririmu. Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim. Allah tunywereze ku kkubo eggolokofu la iwaja fihi. Ekkubo lino ery'obusiraamu la iwaja fihi teririimu kkoona, teririimu bukubokubo. Kul hadhihi sabil. Allah agamba nabbi nti bagaye nti hadhihi sabil adu ila Allahi ala basira. Lino lyekkubo lyenkutte, kkubo lya busiraamu liri eri. Tetulinaayo kkubo ddala muntu lyakutte n'ateeka ebigere ebibiri mu ddiini nga bwe motoka bwetasobola kubeera awo ng'erina kaadi biri ng'ate zombi ntuufu. Lwaki obeera n'eddiini ebbiri mu mutima? Lwaki obeera n'eddiini ebbiri mu nzikiriza? Abamu batuuka ne ku level egamba nti osanga oba oli awo Katonda tuyinza otutuuka mu maaso ge n'agamba abaali abatuufu baali balokole, baali abatuufu baali bakatuliki, gonna amadiini n'agabeeramu. Hatta nkakasa ne mu kikatuliki abantu bali abatali basiraamu
tebasobola kutongoza muntu nti mukatuliki munnaabwe ng'alina ebigere ebibiri mu bukatuliki ne mu busiraamu. Baba bamanyi nti omukatuliki alina kuba muki? Ffe lwaki bwe twogera ku ddiini yaffe ey'obusiraamu titogenda mu kyaki, abasiraamu ate bavaayo abamu ne bawoggana. Togenda mu masabo, omusiraamu n'avaayo n'ekkanzu n'enkofiira nga yeesibye n'olubugo, n'awakanya ekyo kye tugamba n'ata abantu. Kati abantu abamu nze naali badde nsaba n'abasiraamu baleme kuba positinga na kuba sharinga mu inboxes zaffe, abasamize abafaanana bwe batyo. Bemulabira ddala nga bawugula mmwe mubongera n'amaanyi message yaabwe ne mugyongerayo, abo mubafiise. Ati byebyo yeeyita musiraamu era ayambadde nga musiraamu era agamba nze gundi, n'enkofiira agirina n'ekkanzu agirina yeetaddeko olubugo. Ntegerekese bali mu kikatuliki teriiyo mulokole abeera mulokole ng'ate mukristaayo. Bw'oba oli mulokole olina kubeera mulokole. Batuuka n'oganze nsabira wa Bujingo, nsabira wa Pastor Kakande. Tasobola kubeera nga bonna abatalamu. Kati lwaki gwe tonyweza ddiini yo ya busiraamu n'otagenda mu masabo, n'otagenda mu makyaki, n'otagenda mu byabalongo? Ihdina sirata almustaqim. Allah yasaba nabbi Allah amugamba atuyigirize edduwa eyo nkulu. Kyobalaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yagamba nti fil Fatiha bimaana fi surati al-Fatiha fiha ad-du'a, mulimu edduwa wa hiya anfa'u ad-du'a, yedduwa esinga omugaso, yedduwa esinga muki omugaso mu maduwa gonna. Ihdina sirata al-mustaqima. Tolaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Yes, kitiriza nnyo kusaba Allah yuthabbitaka ala hadha ad-din, anyweze ekigere kyanyweze eddiini eno aginyweze mu kifuba kyo, oleme kutagala bwotyo. Nga bali nabo tebatagala nkuwadde ekyokulabirako. Teriyo mukristaayo ng'ate mu protestant, teriyo mu Seventh Day ng'ate mulokole. Bw'abeera mu Seventh Day aba mu Seventh Day. Tegatagala nga gaffe. Naye omuntu omusanga mu ssabo ayambadde enkofiira, alina ekkanzu, tamanyi nti ebiri ebyobuwanga nayo ddiini eriko ennono zaayo n'amateeka agagifuga. Ntegerekese. Kale tubakuutira baganda baffe abasiraamu abaagala okusinkana Allah, munyweze ebigambo ebibagambibwa, munywerere ku busiraamu. Bino tugenda kubiraba, tujja kubyejjusa nga ffenna tuli mu maaso ga Allah nti law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Senga twali ddala tuwulira oluwulira olwetaagisa. Bantu bawulira naye babitegeera. Aw na'qil, senga twalina amagezi netutadde okwo ku TikTok ku commentinga bigambo bivuula abantu batugamba bitugasa. Ma kunna fi ashabi as-sa'ir, tetwalikabidde wano mu muliro guno guyitibwa sa'ir. Naye Allah agamba nti fa'atarafu bidhanbihim fasuhkan li ashabi as-sa'ir. Zambira bwe bajja kulitegeera balikirize nti gutusinze, naye nga gutusinze takyagasa, nga tis too late, too late, too late, totally late, nga Allah takyalina kyasobola ku. Alam yatikum nadhir qalu bala. Ababatiisa bino bye mulaba tebabajjira? Alam yatikum rasul, ababaka tebajja? Alam yatikum nadhir, abababuulira ne babatiisa okubalabula tebajja? Babasomere amateeka ga Allah wammwe, yatuluna alaykum ayatu rabbikum wayundhirunakum likaa yaumikum hadha, nga babalaga obukaawe obulibeera mu nsisinkano eno ennene. Bagenda kuddamu nti bala. Allah kakase ekigambo kye ekyokubonereza abawakanya amateeka ge.
ekirala kyenjagala okugumya badduatu ne bamashekhe kwe kunywera naddala mu kiseera kino kyetulimu kiseera kya fitan kirimu ebigezo bingi buli yenna anywedde ku ddiini amanye nti Allah ajja mugezesa okunywerera ala alhaqi kunywerera ku mazima alla yatazaazaa anil haq obutawuguka ku mazima kubanga abantu bavuma abantu bavvoola abantu bawemula bamaseeka ne babavuma ebivumo ebyobwerere by'abazadde naye nga wallahi avuma tomumanyi tomulabangako naye nga ali awo ku mitimbagano ye komenti ze kuwemula n'erinnya abamu amannya bagateekako bagafuna agabakolera akawunti ze babeerako naye munywere ebivumo ebyo tebibajja ku mulamwa amakulu sheekh gwe bavumye efulenga atabira yes sheekh nabbi bamuvuma si nabbi yeka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ababaka babavuma abantu b'omulembe ba ashabul aika basuula nabbi waabwe mu kinnya ba ashabul aika nabbi waabwe mulamba bamusuula mu kinnya naye omuntu azza okugamba nti Allah asinzibwa mu bwomu abantu ba Nuhu bamugamba ti tujja kukuba amayinja ono lwaleero bye tulaba bakasuukirira badduatu bamashekhe ebigambo ebyobuwemu ku social media mu comments naye bali babaga la arjumannaka wala takunanna minal marjumin ate bo Allah nabbi mulamba ashabul aika basula nabbi wabo mu kinnya kale nabbi Ibrahim alayhi salam okumuteeka mu muliro olowooza yali ababbye yali tabbye bamuwalanira kino kyalina kye yali abategeeza okudda eri Allah kale nze mbakuutira nti nywerera ku mazima wonna wooli mu famire nyweza amazima bajja kuvuma bakuvvoole mu famire yo olw'okuba gwe oli ku busiraamu gw'obagamba nti ekyo temukikola bakuvume bakuyite ow'olugezigezi bakuyite owa imaani ow'akajanja naye uthbut nywera onywerere ku ekyo ky'oliko ebigambo byange ebyo sheekh era ekibuuzo kigenda okusookera ddala naam ekyembadde ngenda okukusaba oddemu yadde okikonyeeko obuulirire ku bantu ababeera ku TikTok kuvuma kubavumamu abasiraamu n'abatali ebigambo by'obuwemu bye bafulumya sheekh ekisookera ddala teriiyo kyetutwogedde kibuulira bantu kubeera bantu na kubeera bantu balimu mpisa oli bw'atuula bw'ati n'asiriikirira ekikozesa komenti evuma ejerega omuntu emukakkanya emuwemula kiki ddala kiki otuuka okuwemula omuntu n'omuvuma obwereere n'ovuma ebigambo byennyini eby'obuwemu omuntu oyo aba akkoze eki era mulina mpala naye kiki aya eryemu bweti ti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid teri yafulumya kigambo teri yakomentinga illa ladayhi raqibun atid okujjako nga kiriko bamalayika abakiwandiika ate ne bakirondoola falyasubbu alladhina yasubbuuna abavuma baleke bavume waliyo olunaku olw'okusinkana ate buli wovuma omuntu ono ye omwongera kujjuza fayiro birungi era omuntu agenda tuuka mu maaso ga Allah bamuwe fayiro alabe emirimu yeewunya ayi Allah gino nagikola ddi Allah amugee nti ebyo birungi by'abaganda bo bye bakkoleranga abaakuvvoolanga ne bakugeya ne bakwogerako ne bakutemerera babeereyo mu inbox zaabwe ku mikutu gyabwe ne bakugeya ne bakomentinga ebigambo ebibi kale ekirala ekyokuba nti abantu bavuma si kyekizibu kubanga ne bannabbi baabavuma
naye kye neewuunyamu ye muntu okubeera nga abuliddwa empisa biki byasaana okuwandiika. Ekirala nze sikakasa nti waliyo omusiraamu asaala esswala 5 ng'atunula mu kibula nga yagamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah, asobola kubeera ku komenti n'avuma n'awemula nga musiraamu. Ekyo nkyakibuusabuusa abo boolaba oluusi aboogera ebigambo ebyo ebiwemula ebivuma, abamu bajja ku mikutu gy'abasiraamu nga si basiraamu. Oli n'avuma, abamu batuuka n'okubuuza naye omusajja omuvumira kyayogedde ki ekyobusiru? Tinga oli avuma yawemula buwemuzi, olinga kino n'amuvuma obwereere, olinga obwereere bwa maamawo n'akiteekawo katafuddeeyo layubaali. Ekikulu abamu balina amanya nga tegategeerekeka na gye bava ne gye bazaalibwa, wabula akola awo erinnya erimuyingiza ku gundi ku akawunti n'avuma navoola. Bw'aba ayagala kuvoola aveeyo mu kamera. Kwega ebintu bingi sheekhe biri mu nsi eno byolaba ebyewuunyisa. Nalabako lumu omusajja omu yeeyambula empale n'atunuza akabina mu kamera bw'ati, oba yagamba oba baganda oba kiki, n'akabina nga musajja mukulu. Nagenda okulaba waayitawo ebiseera bitono nga bamuwadde obwa RDC, nga bamuwadde obwaki obwa RDC. Kati n'osanga n'abavubuka abato olwaleero abali ku social media bavuma abantu abakulu, babawemula, babavoola n'abalala. Kati ebyo byonna ffe mu society tubiraba era abo tuwangaala nabo. Naye waliyo olunaku olw'okusinkana omutonzi gwali yenna ku TikTok, waliwo akaseera ebajjoga nti RIP, rest in peace. Naye how can you rest in peace nga byobadde ovuma ebyo bisigadde ne ku TikTok comment sizisigaddewo? How can you rest in peace? Babireeta how? Abantu abo bafumintiriza bw'oba ddala ovuma n'owemula n'ovuma omuntu atakumanyi nakumanya, tamanyi na nnyoka akuzaala, ne kitaawo akuzaala tamumanyi, ne famire gy'ovaamu oluusi tagimanyi, n'omuwemula n'omuvuma. Naye ng'omulanga bwemage, kati nga bwe tutudde wano bwe twogera, oli ye n'atandika kuvuma naaga omusajja oyo yantama. Bw'aba yakutama olaba waaki? Bw'aba yakutama oba olaba waaki? Niyo oli n'agenda mu comment section nga kyekimuleese kuwemulamu kuvuma, oyo yantama. Bw'aba yakutama olaba waaki? Ani gwe baali bakozeeko application erabwa tibannange mujje mundabe. Kati abamu bambi ogenda n'obatunuulira n'obasaasira, naye n'ogaa nti waliyo olunaku olw'okusasulwa. Kyova olaba mulwaba nga abantu bakuvuma bakujerega, abushiru beera n'essanyu nti ezo zonna mpeera bakukolera ebirungi byogenda okusinkana mu maaso ga Allah. Hal jazaa'u l-ihsan illa l-ihsan wa jazaa'u sayyi'atu sayyi'atu bimithliha. Empeera y'ekibeera Allah asasula kibi. Kale ze mbuulirira abantu naddala abavubuka generation eno gye tulimu, tulina okubeera nga tulina discipline mu bye tuwandiika, discipline mu bye twogera, discipline nga tuwangala n'abantu ba elders abatusinga ku myaka, discipline ku bantu bannaddiini, discipline ku mikwano gyaffe gye tuwangala nagyo. Kwegamba empisa tezirina we zitatwetaagisiza. Kyova olaba nakugamba emirundi egyayita gye tuzze nga tutuula wano nti ebintu bisatu birondoola omuntu atambula nabyo. Omuntu atambula n'empisa ze, era boolaba abakomentinga ku TikTok z'empisa zaabwe empisa zaabwe. Kati Sheikh oyinza okusanga nga nze mpandiisa ekigambo ky'obuwemu mu komenti obanga omuntu asomesa ne bw'abanga kalidinaali owerubaga oba ow'ensambya oba ow'ennamirembe ng'alina byayogera n'enkomenti nga nemuwemula nemuvuma nga mwagaza ki? Integerix. Kati abantu ziba mpisa zaabwe batambula nazo, baava nazo e Uganda ne bagenda nazo ku byeyo.
ndowooza n'ebimu oluusi ebitusumbwa lyebbula ly'emirimu omuntu okubeera nga tali biza ali awali aido buli bwafuna data naga kati nina kukola kino ekyo nakyo kizibu abantu ebbanga lye babeera nga bali awo nga bali aido talina byakkola talina bimumakinga kubeera bize n'agattako ate empisa embi kubanga teriiyo kizibu kyolekedde bavubuka nga ddembe lyakubeera nga bali aido ekyo nakyo kizibu era eyo problem era ensi ezaategeera ezo zirwanyisa ekyo okulaba nga abavubuka babeera bize ku bye bakola naye ensi ezitafaayo abavubuka kasenga mu bata abantu ne babeeraawo nga bali aido kwe kuvaamu ebyo byonna oluusi bye tulaba. Yes. Ekibuzo ekyokubiri embeera ebaddewo ennaku zino byamanyi obulungi naye kyengenda okusaba abantu bano eno obusiraamu bwayogera kikukwekenneenya amawulire gonna engabagaze nsonga ki tegannaba kusaasaanibwa bwebaddewo okuwayiriza abasiraamu ono yakutta ono yakutta ono naye byabafumbo bigenda okuzuuka ng'ekituufu tebyali bituufu naye nga abamu bavumye bano bakomenti nze bakoze eki kisookera ddala ensonga ezo nali wakuzoogerako kubanga abaana b'omusajja oyo bantuukirira wakati mu maziga nga balaba nti taata waabwe ekitiibwa kyabwe ne famire bakakkanyizibwa bakiyiye. Omusajja oyo ekisookera ddala mumanyi adde nga ntera omusanga nalukolonga awo ku muzikiti baguyita maawiya atuula awo tera okukyamawo n'ensaala weema mpitawo naye abantu kye balina okumanya nti entalo mu bafumbo mweziri. Nayogera omulundi wano ogwayita nembaga nti abasajja bangi bali mu maka batokyalingibwa bakaaba naye ebiseera ebisinga teboogera. Tolowooza nti ensonga yagudde bugwi bwetyo erina gyeva emabega. Omukyalo oyo yali azzeeko wano mu kkooti yaffe ya shariya emabega emyaka olwa conflicts babuyita buki obusambattuko oba obuvuyo obubeera mu maka. Naye kyova olaba omusiraamu si kirungi kukomentinga ku muntu n'omuvuma nga tonnamanyi ekituufu kyeki, tomanyi nsibuko yaabyo wabula ggwe ojjudde ofunye emotion ntandika okuvuma. Saagala kuwakanya nti waliyo abasajja oba teriiyo basajja batakozesa baana. Hatta mulimu n'abasajja nga abaana baabwe bennyini be bazaalira ddala baba bakozesa abagwenyufu gye bali sheekhe gye bali. Musajja omu namumanya yayagala akozese muwala we n'amuvuga mu mmotoka n'amutwala amukozesa amuforcing. Omwana n'agaana dadi tekisoboka dadi no omwana n'awalira n'agaana. Omwana olwava mu mmotoka ya kitaawe bw'ati omwana n'agenda ku poliisi. Nakati omusajja taddanga yabula wali ekazinga taddanga yabula emyaka jjoze gigenda mu 7 yabula. Naye ng'omwana amawulire yagatwala ku ekyo taata kye yali ayagala okukola omwana. Kati ebyo mulimu abantu abamu ababikola. Olwo n'abaana abajja nga bakaaba ffe tubeera mu masomero sheekhe obaana abawala balina problems naga nti anka mpeerera naye ankozesa. Abo gye bali abaana nga bayita mu mbeera ey'obuzibu abaana abawala. So abaana abawala beetaaga counseling okwogerako nabo. Naye nga nzira ku kigambo kino ekiri mu ddiiro olwaleero kyetaaga abantu basookenga kwetegereza. Allah okutuga nti injaakum fasiqun binabai fatabayyanu. Omuntu bw'abajjiranga n'amawulire musooke kwegira. Kyova olaba abantu mu situation eno gye tulimu eyo gye mulaba ku social media ey'abafumba abo nga n'omusajja ali mita yimbwa ali mu kkomera mu kaduukulu teriiyo kizibu mu nsi muno oluvannyuma lw'obukaafu n'obushiriku nga kusiba kuteeka mu busibe n'omuntu okubeera nga ali wanted bamunoonya buli amuvaako emabega alowooza yamwetaaga. Naye ekizibu ekiri awo
bwe butasooka kwetegereza Bukibi. butasooka kukola ki Kwetegereza. kwetegereza n'oteeka ku muntu ekigambo oluusi nga si kituufu hatta ne bwe kiba kituufu sooka mwetegereze Mutuule. naye olwaleero mu situation oni eriwo sheekh kituwa ekigambo eki Kimu. allah kye yayogera ku bakyala yagaa nti inna kaida kunna Adhim. adiim enkwe z'abakyala nnene ngazi Ate abakyala baluka enkwe ate ekizibu okuziwona kasita aluluka oluwona atirisiti omaze duyingiramu naye ng'abasajja bangi bakaaba balina ebiwundu ku mutima bafuna embeera embi eri mu bakyala omanyi oluusi omusajja bw'avaayo n'anyumya omukyala byamukola abantu amu bayinza obutakikkiriza ne bagaa omukazi akuyisa atya bw'atyo oli musajja sajja lwaki tomugoba Era Sheikh naye tugumira bingi tetusobola kujoogera okujja tetusobola kujoogera nyo nga batutte mu kooti nogaa kino kyekibaddewo naye bangi tukaaba bangi tusula kwazikaali na kuddwa lw'abakyala kati inna kaida kunna adhim naye ng'ensonga zino zigobererwa era zifolowingibwa era inshallah wajja kuvaayo eddoboozi eryawaki saagala nnyo kwogera ate kubuuza bujulizi buli mu nsonga zino naye nga famire abaana baali bazzeeko wano mu kooti ne tubeerako nabo ku nsonga ezo eziriwo kati tukubiriza omukyalo okutya allah bino byansi wallahi bikoma bwe kibanga ddala si kituufu ng'abaana bwe bakuwaako obujulizi bino byansi bikoma naye mu maaso ga allah musajja gw'otyobodde naye teriyo atyoboola muntu n'abeera ng'ayolesa obumogo bwe okuggyako nga naawe allah agenda kwolesa obuziina bwo paka mu kisenge kyo man faddaha muslima buli mu yenna atyoboola omuntu n'oggyayo akamogo ke n'omulabisa bw'oti akabadde wakati wa mu babiri. ntegerekise naawe allah agenda kugoberera akamogoko paka mu kisenge kyo paka munda kale amazima gajja kweyoleka amazima obuzibu obuli ku mazima galwawo okujja naye gamala ne gatuuka kale mu nsonga zino wakati tetwagala kugamba nti kino kyekituufu oba kino kyekikyamu wabula tuleke amazima gajja kwejjayo mpola geeyoleke kuba ate omuntu olabira ddala nti ebintu bino birimu ebintu bingi emabega waabyo naye ng'abantu bano baali bafunyeeko obutakkaanya birimu ebintu bingi emabega waabyo omuntu okutuuka okwagala omuntu omusayiningisa ennyumba ng'ogamba bakutta omwana ate akuwa ebintu ate akole kiri kale njagala okukubiriza ensonga eno tetwagala kuwolereza nnyo musajja tetunnamanya kisembayo kituufu ate tetwagala nnyo kuwolereza mukyala kubeera tetunnamanya kisembayo kiki kituufu naye abantu balizaavinge ku bigambo bye boogera ku sayidisi zombi naddala ffe abakomentinga nalabye abakyala nga bajjudde ennaku 2 emabega oluno eyankubidde essimu naŋampa essimu ya Seekagundi yayogedde ebigambo ebyo ebyekisirusiru mwana bererere naye nga abakyala baluka enkwe sheekhe olaba omukyala aluka olukutta inna kaida kunna adhim omukyala aluka olukwe n'akutta abakyala beegatta n'abaana ne basuula taata w'abaana mu ttooyi abaana ne batuukanga n'okugenda mu ttooyi nga bakola susu ne pupu nga kitaabwe bamusuula mu ttooyi naye ng'olukwe baaluluka omukyala n'abaana ekirala abantu baddeyo ku busiraamu kyensembyayo ku nsonga eno tuddeyo ku kikolo ky'obusiraamu origino y'obusiraamu egamba ki buli wooyawukana n'omukyala omwana bw'aba tannaba kuweza myaka 7 kasitode y'abaana ebeera mu mikono gya maama omwana buli waaweza emyaka egisusse 7 kasitode y'abaana ebeera ku sayidi ya taata omukyala buli waafumbirwa mu marriage ey'okubiri takkirizibwa kugenda n'abaana mu marriage omukyala buli waafumbirwa mu marriage ey'okubiri n'ava mu esooka kasitode y'okubeera n'abaana emuvaako obukuumi okubanga yalina kati ng'oyo omukyala bw'omulaba n'abeera nga ate agenze mu bufumbo obwokubiri n'agenda n'abaana be yasooka okuzaala awalala naye olwaleero ekisudde bwe buvunaanyizibwa abasajja tugenda ne tuzaala mu bakyala ne twawukana nabo
ne basigala nga abaana baffe be babalina n'afumbirwa awalala n'agenda n'abaana kati ebyo byonna bizibu bivaamu ebyo osanga omusajja buli waabeera n'omwana we amanya protection emuliko kusinga bwogenda n'onoba n'abaana n'ogenda nabo ew'omusajja omulala ebyo byonna ebizibu oluusi abantu babifuna mu bantu abatali mu ddiini kati kyeŋŋambye nti abantu baddeyo ku asulu y'obusiraamu nti buli we twawukana omukyala n'afumbirwa awalala abaana alina kubalekera musajja so si kubatwala ate mu marriage ey'okubiri luusi muvaamu ebizibu biki bingi obunene bwakyo buli ludda sheikh bwe busiraamu busiraamu kyebugamba busiraamu kyebugamba kasita omukyala afumbirwa mu marriage ey'okubiri bano abaana babadde ayagala okubeera nabo era ekyo kimugisaako kasitode y'okubeera nga yalina abaana n'abeera nga ajja kufuna bufunyi access abaana bange n'abalabangako ntya ebyo byonna obusiraamu bwabirambulula bwe mwawukana abaana babeera sayidi ki niye olwaleero abakyala nga mmaliriza ensonga eno obufumbo babufudde bizinesi akola buli kyonna ekisoboka alabe ng'akuzza emabega alabe ng'alina kyafuna afuna akugyeko poloti ebintu oluusi byakusanze nabyo nga wabikola ayagala mubigabanire wakati oluusi nga yakusanga wakola dda n'emmaali yo yayagala mugabanire wakati yayagala abeere nga afuna kyayagala bwebakola nemugenda mu kooti yes abantu seeka kati abantu ebintu babisa mannya g'abazadde bantu balala bantu bazibu sheikh naye tusaba Allah musajja oyo bw'abanga bambi yali azaamaanyizibwa abaana be nabadde n'abakubaako wano ku mitimbagano ninabage nti mugira mukireka abaana b'omusajja nga baagala okujja okwagala okuwa information nalabye bagiwa ku soloti ng'oggyeko oyo waliwo ate abalala abalenzi n'abawala abalala ng'oggyeko oyo gwe bagamba yogera naye waliyo abaana b'omusajja abalala abamanyi sitoole eno n'obusambattuko obuzze nga bubeerawo n'ebirala bingi sheekh oyo namulabye niye waliwo n'omulala era olwaleero mbadde wagenda kufuna lipooti eyaliko nga bakebera omwana ku musawo atuwe ku lipooti naye ne batugaa tugoberere amateeka aga kkooti okubeera n'omusirikale kusobola okufuna lipooti naye bwe tulabye nga ne tugaa kino kigira kibeerawo paka bwe tunaatuuka ku kikola ki ku kisembayo tulabe ng'ensonga zino zitegereka bulungi kuba omusawo eyakebera alina okuba nga afulumya lipooti ennambulukufu yalaba ki tuga nti omwana wange baamukwata ne bamutaagula omusawo akebera n'alaba kiki ekyahapeninga nabaana eri bweru yafuluma tegerekisi kati eripooti y'omusawo eyo omusawo nkulu bw'abanga taliimu kirimi kale ensonga ezo tujja kubeera nga tuzoogerako naye nga inshallah Allah talyazaamaanya baddu be era omulyazaamaanya Allah gwe balyazaamaanyizza yes almadhulum Allah ayingira mu nsonga ze inna allaha yudafiu ani alladhina amanu naye olwaleero abamu bakiteeka abasiraamu laba obugonyifu bw'abasiraamu laba kihaji laba kiseeka abamu babayita baseeka ne bavumiramu n'ebirevu tonnamanya kituufu kyeki naye ddala bwe kinaabanga ekyo kye tulaba si kyekituufu nga ddala omukyala ono ng'omwana bw'ayogera bwe kiri allahu akbar mukyala ng'anaaba yeeyiyeeyo nnyo nga nkyogera oba nti asimanyi nabwe nyinza kukyogera naye Allah tutaase enkwe ziri mu bakyala weegenda n'otuula n'osikira n'ogaa ddala abakyala mu nsi muno baagala ki kye baagala lwaki abakyala batutuusa ku maziga lwaki omukyala akutuusa ku levu eye kuweebuula nayogera luli mu ddalasa ku mmande gyenkola ku alidina neŋŋamba abantu babika babiri abantu babeegendereze nga sinaba nakumanya gundi eno niwe abeegendereza abakyala mukyala akuweebuula beegendereze n'abaana abo baweebuula sobola okubeera nga oli sheekh ngera bwolaba bwe tusomesa abantu bwe tubakubiriza wallahi omwana wo n'akuyiwa
n'ateeka hearing ku matu n'asala enviiri n'azisiba damagi. Omwana owasseeko w'omuwalimu n'anywa n'omwenge n'alinnya ne katuuti ak'abalokole. Abaana bayiwa, abaana bayiwa. Mwana wa Seeka n'avaayo, omulenzi ng'asibye enviiri, mulaasi yennyini awedde emirimu, ayambadde damagi, amaviivi gali bweru, alinga gaŋŋamiya, alina emiguwa mu bulago. Owa Seeka yetaddeko make-up. Abaana bayiwa, abaana akuyiwa amaviivi, n'owanika bwoti n'oswaluka n'oga ya Rabbi. Muli n'abakyala bwe batyo. Kyala Allah tukutaase enkwe ziri mu bakyala. Saagala kuwaana nnyo nti abasajja tuli balungi, naye Sheikh Allah kyeyayogera mazima ti inna kaida kunna adhim. Zikiriza nga tetunnayingira mu musomo. Esebo. Omukulembeze yeetonda atya? Mukulembeze atya? Kwezanga Mufti Sheikh Salimu Bosa ayina ensobi gy'akoze. Oyinza okunenya, oyinza okoze ensobi kunze, naye olw'ekitiibwa kyo gwe omukulembeze nga ye naddala ab'okuntikko yeetonda atya? Yeetaaga kujja mu bantu afukamire? Bw'aba kye yakoze yakikoze mu public nga nsobi, era alina kukijja mu public. Ate era kyenjagala okutegeeza abantu bakulembeze oba abantu abakulu, okwetonda tekikkakkanya ekitiibwa kyo, ate kikwongera izza nakulaga nti oli tawaadhi, n'okulaga nti nange nsobola okusobya. Kati omuntu asobola okwetonda kabe mukulembeze. Abannaye eno nsobi nagikola, ndi muntu nakola ensobi, era ekituufu kye kino. Bwe mba nakikola ku muntu muyita, kubanga mba mukozeeko buli azaamanya. Sheikh teriyo omuntu atasobya. Kullu ibnu adamu khata, kullu min alfadhil umum. Buli mwana Adamu yenna asobya. Mukulembeze mwana Adamu asobya, omuzadde naye asobya. Naye bw'osobya osobola n'okwetondera omwana wo n'omugamba nti mwana wange nali nakusobya, nakuli azaamanya, nsaba onsonyiwe ne Allah nsonyiwe. Taata yetondera omwana. Sheikh bw'oba oyagala kutuuka eri Allah, omuzadde nanti asobya. Bw'oba okakasa nti nsobya, lwaki sikwetondera? Mwana wange amusore, sonyiwa ku nsonga eyo. Lwaki teweetonda? Hati kyekugambye Sheikh nti kyekikulaga nti oli muntu wa buvunaanyizibwa. Kiringa olwaleera bw'olaba abawalimu, gwe wali olabye ey'abawalimu bameka ayimirira ne yeetonda ku nsobi bameka? Oba n'agamba nti kubanga Sheikh saagala ondowoozesi ng'era bwe sikirowoozangako, tosobola kwogera mwaka gumu ebiri ng'emyaka gyonna okwata mizindaalo nga tulina nsobi gy'otakoze mu bigambo bye. Naye bameka yali azze n'agamba nti mu bigambo byange mu ddarusu eyayita nakolamu ensobi. Waliwo omuwalimu omwo yakola ensobi, nengenda mu inbox ye nemugamba nti Sheikh ensonga eno nsobi, nenjiragako ne Sheikh Musa Muzammiru ne Sheikh Mazinga ne Sheikh Mukisa ne bagayo nsobi mbutuufu, era Mazinga nangaaka njogere n'omuwalimu oyo ku nsonga eyo. Nemugamba nti Sheikh ensobi eno gijjeewo kubanga erimu obuzibu. Nekimukaluubirira nemuga era bw'onoogijjawo kuba yali ya mu public, nemuga bw'onoogijjayo, bw'onoogijjawo ensobi eyo nkusaba onsheyalingereko katambi ako tusobole okugitambuza eveewo, kubanga eyinza okuleeta obuki. Wallahi nakati kyamukaluubirira batono. Buli olabanga omuntu najja neyeemenya naga wano nakoze ensobi, I'm sorry, omuntu oyo bangako kiraasi w'omuteeka. Kiringa era bwe tubeera mu maka, omusajja n'asobya omukyala, buli wogamba omukyala n'omugamba musore mune nakusobezza naye nsonyiwa mu kino, nabadde nkikoze bulala. Oyo omukyala bw'aba alina omusajja afaanana bw'atyo, muteekeko ku high end, baako ku level okola ki. Kati n'omukulembeze w'eddiini bw'ati, abakulembeze b'eddiini nabo basobola okukola ensobi, bantu bazikola.
omukulembeze yeetonda. Oli muntu kasita obanga ensobi wagikoze mu public era ogijjawo n'ogiwumbawumba n'obeera ng'ensonga ogimaliriza. Ntegerekese. Kale omukulembeze naye akola ki? Yeetonda. Bw'aba azizza ku muntu amwetondera. Bw'aba agikoze mu public era ayimirira mu public n'agijjawo. Era Sheikh twafuna obuzibu. Ogenda okukola ensobi okudda weetonda. Nga bakuyidde. Anti kati obuzibu tulina gwe kennyini ensobi oba tonnaba kugitegeera. Nga waliwo abakulondola. Mulimu abantu nga bo ye alondoola ggwe ensobi ogikoze otya. Ate buli Sheikh alinako. Buli Sheikh alina omuntu. Naye nze sirina Sheikh njogera wano ntya Allah ndi mu muzikiti. Ndi mu kamera sirina Sheikh gwe nnondoola nsobize kubanga sirina kye mwagaza. Era ensobi ezitera okuntuukako. Ng'oli yansindikidde ka video nti iraba Seeka kyakoze naye nze okuddaawo nti omutima gwange kati kanfolowinga Seeka gundi ndabe yakoze ensobi ki nsobole okumuddamu. Obwo budde sibulina era nsaba Allah abumbuze. Sibulina nti ngambe Seeka muwulirize mpulire we yakoze ensobi nsobole okumuddamu. Naye pointi yange badde bweti nti Sheikh agenda n'akola ensobi abatannaba na kutegeera nti kye yakoze ensobi abamulondoola nga bamwanukudde dda nga baga nti obubuze bwa bosa ogenda kulaba mu ssomo oga ya Rabbi bubuze nga n'emisomo baagifulu obubuze bwa gundi sooka ondabe bundaba si kibi niye bwe nkugamba nti Sheikh ensobi mugirongoose munayimba nabadde sitegedde ntegerekese kati oluusi omuntu abatannaba na kutegeera nti kye yakoze ensobi ng'abamulondoola abali awo bo mulimu abantu nga bo bali awo kutunuulira sinabaana oluusi nabo nabawalimu bawalimu oluusi balina abantu baabwe abo ababajjajjaata abaana baabwe era buli olabanga omuwalimu aga nti nina abantu bange bwe tolaba abawalimu abamu ajja mu ddalasa ssebo ng'alina mbw abamuwerekeddeko unakutte engatto unakutte ejjubba unamuli maaso unamuli eno bamukoba gaadi bamutaddeko gaadi obuwalimu bwa kika kyobo guli ku ddaala kiggwe gwe afaanana bw'atyo ddaala kiri watuukako tiwe wako haramu wano nga gwe Seeka bakukuma bakwatire engatto ojja mu kidaala engatto ogira bugize oti nga waliwo azijjamu onakuli maaso nagizewe ayina ajjako ejjubba waliwo akutte ebisumuzo by'emmotoka agumaalo agumaalo natakabburu obulwadde bwa Iblis bwe busumbuwa abantu. Sheikh abantu bali mu nsi muno balina ebitiibwa naye awo tebatuukawo. Abantu gye bali nga balina ebitiibwa bali babakuuma ate nno lwampaka tesi bebaga naye bano ogenda okumulaba gayeteeka mu kyatali irimu gye bakuuma ne woba olina irimu kukozesa ebyo. Omuntu gyakoma okusoma Sheikh gyakoma okwetoowaza. Omuntu gyakoma okusoma gyakoma okubeera nga yeetoowaza kubanga gyakoma okusoma ayongera okumanya nti mbadde simanyi sirina kyemmanyi. Sheikh abantu abasinga okusumbuwa society be basomako akatono agenda n'alaba saagala kwogera levo zaabwe bawa idaadi oba yakomawa niye omuntu gyakoma okusomako akatono abawa bulabe kuba ekisookera ddala ayagala akakasa abaliwo nti yasoma ayagala akakase baleme muzza bbali ayagala kakasa nti nasoma. Era abamu awulira essanyu ngazze mu muntu omunene eyasoma n'agamba okudda mu Seeka gundi kati buli waalabo nage namuddamu baali bamuwaanawaana nti yasoma namuddamu ensobi ze yakola kati ebyo saba Allah tutaase. Njagala ensonga esooka ngimaze n'eyokubiri njogeddeko. Njagala kutegeeza gavumenti nti gavumenti yateekawo amasomero aga gavumenti ge bayita bonna basome
mu primary ne mu secondary. Naye amasomero agamu aga gavumenti gafuuse ekizibu eri abazadde. Nga ssomero lya gavumenti n'osanga nga bagoba abaana babatuma ssente ne bataayaaya. Twafuna ekizibu awo wiiki ewedde ewaffe awo mu disitulikiti y'e Kayunga mu ggombolola y'e Kangulumira. Essomero erimu erya pub ne bagoba omwana mu ssomero lya gavumenti agenda aleeta ssente oba zaali za buugi oba za school fees, ate nga gavumenti etugamba eweerera abaki abaana. Headmaster ayitibwa wa Pepper George n'agoba omwana, abaana ne bataayaya, omwana n'agwa mu nnyanja n'afa. Essomero nga ddala lya gavumenti nga terisasuza baana, ekiba kigobye omwana kiki? Omutuma aleete ki? Awo olwaleero abakulira amasomero balina okufuna communication n'abazadde mu mmanja. Tota mwana wa muntu naye otadde omwana ssomero lya gavumenti terisasuza fees, gavumenti etugamba ereeta ebikozesebwa ku masomero, okujjawo nga gavumenti yetulimba nti esasula ssente ezikola. Naye bwe libanga essomero lya gavumenti, gwe headmaster akulira essomero, ogoba otya omwana abaana ne batuuka n'okufiira mu nnyanja? Owulira omwana wagundi agudde mu nnyanja, kiki? Babadde bamugobye fees, babadde bataayaya ne bagenda. Oyo omwana twamuziika wiiki ewedde, aba wa mu famire yange. Kati obwo obulumi tubusigaza ne tugamba amasomero agafaanana bwe gati gavumenti gegamba nti eweereza ebikola. Kati tusaba gavumenti ekome ku ba headmaster abo, era enoonyereze ku headmaster oyo ataayaayisa abaana b'abantu ne batuuka n'okubeera nga bafuna obuzibu obufaanaganako bwe butyo. Ba RDC ab'ekitundu babeerenga ensonga eno bagimanya, era bakome ne ku ba headmaster abakola ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo, kubanga ogenda okulaba nga abantu babeera mu buzibu. Ssomero lya gavumenti bikola kiri ng'era bwe tulina essomero eddala liri awo Nsangi, headmaster waawo nalyo lya gavumenti, terikkiriza baana basiraamu kusaala. Ensangi awo erya gavumenti, ng'ate batuga baliyita simanyi Nsangi SS. Headmaster waawo aziiza abaana baffe abasiraamu abali mu ssomero erya gavumenti okuyimirizaawo esswala. Waliwo n'abagendawo okukolerawo semina gavumenti gye yategeka eya kaliculamu eno empya. Omusajja yali agaanya abasiraamu okusaalirawo n'abagaa temuteeka wano misaalo, simanyi ettaka lya kyaki, essomero erya gavumenti. Can you imagine? Ogaana otya abaana abasiraamu okubeera nga bapracticinga eddiini yaabwe? Mu constitution nga ne constitution ya Uganda egamba nti omuntu alina eddembe ly'okusinza, basaalirayo. Gwe ssomero gwalimu nga headmaster wa gavumenti Nsangi SS, ogaana abaana ab'obusiraamu okusaala okulaba nga eddiini yaabwe bagitwala mu maaso. Tetusobola kulaba bintu nga bino ne tubisirikira. Buvunaanyizibwa bwaffe olwaleero. Man raa minkum munkara falyughayiruhu biyadihi au bilisanihi au biqalbihi. Niyo ogenda okulaba headmaster abo aba gavumenti abamu babeera n'obukyayi ku ddiini. Bwe liba lya kyaki eritwale libe ne kubeera lya gavumenti. Yesu alitwalidde kameka. Babawadde abaana be bayimirizaawo emirimu gyammwe ate muganye babeere nga basaala. Kati tusobola kulaba bikolwa bifaanana bwe bityo ne tubireka okugenda mu maaso. Naye nga tusaba gavumenti ekome ku bantu baayo abo beekozesa, kuba tosobola kugaana bantu kubeera nti bayimirizaawo esswala n'ogoba abaana b'abantu ne bataayaaya ku byalo, oli n'agwa ne mu mazzi mu nnyanja. Amasomero ago abiri ng'ogeddeko olw'obukulu obw'ensonga. Ensonga yange era eyokusatu egenda eri gavumenti, ensonga gye twakalaba eyavudde mu census ono okubala abantu. Ebibuuzo bisigala bibuuzibwa bingi. Abasiraamu tebakyawasa, tebakyazaala, abasiraamu bava mu busiraamu, okulaba nga omuwendo gwabwe gwo tegweyongerako. So nga bw'ogoberera ebigambo bya Nabbi atulaga nti ekiseera
obusiraamu bugenda kubeera nga bukola ki bweyongera. Ate era ne bw'osoma history ow'ensi ng'otunuulidde ensi endala ennamba y'abasiraamu mu nsi ez'enjawulo egenda erinnya okuggyako wano Uganda we naakakiraba. Uganda nga bw'ogiraba mu butono bwayo ng'omuwendo gw'abasiraamu tegulinnya. Ne bafulumya figa etali ntuufu. Bwe baba baagala okufuna figa entuufu ddala nti ddala abasiraamu tebali percentage eyo gye baagiwa, bakkiriza abasiraamu bebalira abasiraamu okuviira ddala ku imaamu, ku wetwale, ku district kadhi, ku regional, babaleetera omuwendo omutuufu balabe ennamba. Naye ebibuuzo bisigala byebuuzibwa. Abasiraamu bava mu busiraamu, tebakyazaala, tebakyawasa, teriyo basiramuka. Kyokka ng'ensi ne bw'ogenda mu America, mu London, mu UK, ennamba y'abasiraamu egenda erinnya. Wano weetalinnya beba byogera bennyini biwandiike. Wano lwaki omuwendo gw'abasiraamu tegulinnya? Limaadha adaduna la yatazaayadu? Netusigala nga buli kiseera tuli ku average eyo ne batulaga ka percentage ako. Batukolera budget kyova olaba oluusi baba balina bye batugobako n'okutulaga nti we babaako kye bayisaawo okutulaga nti mwe muli batono. Kiririmu embeera eri emabega naye abasiraamu abasinga babiyitako kungulu. Naye kale gulinnye tegulinnye, nabbi yayogera ebigambo nga bya mazima ti obusiraamu bujja kweyongera bugenda mu maaso ng'era bwe kiri mu nsi endala okuggyako wano Uganda we buteeyongera kyetulaba. Abasiraamu abawasa balina haki, waliwo alina haki nnya nga ne bahaja abamu balumba ne basukka n'ennya. Gwe n'ogaa nti omuwendo gwabwe oluvannyuma lw'emyaka 10 tegukoze eki tegulinnya. Abasiraamu nga bazaala sheekhe Allah, naye omuwendo bugwo tegulinnya, buli kiseera gubeera awo. Kale gavumenti etunule mu biwandiiko ebituufu, ebeere ennambulukufu endala mbutuufu, ereme ate nnyo kutusiba kantuntunu. Sinabikale omanyi balina kye bategeeza, tolowooza nti bakyogera bwogezi. Babeera ne message ey'omunda nti tubagambe guno, tubalage nti batono, bo balina kye baba baagala okuyisaawo. Naye omusiraamu omuzuukufu asigala yategeera, naye tusaba Allah tunywereze ku busiraamu. Olwaleero biidhinillah, abatuwuliriza abatulaba mulundi ogwayita twayogera ku byonoona wuzu n'amateeka agafuga ebyonoona wuzu. Olwaleero njagala twogere ku arkaanul wudu, ku mpagi za wuzu oba kye tuyita furuudul wudu'i, ebyobwetteeka mu wuzu oba waajibaatil wudu'i, ebintu nga byatteeka mu wuzu, wa sunanihi, n'ebiri sunna nga tufuna wuzu. Ekisookera ddala wuzu eno gye tufuna ibaada, era buli woofuna wuzu kakasa nti nnyingidde mu ibaada. Hasan muzzukulu wa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kaana idha tawadda'a taghayyala lawnuhu wartajafa. Bwe yagendanga okufuna wuzu Hasan, ebbala lye lyakyukanga n'akankana n'ajugumira. Ne bamubuuza nti lima ya Hasan, lwaki buli wofuna wuzu ebbala lyo likyuka, kala ye ekyuka n'okankana? N'abaga nti atadiruuna bayina yadayyi man akuumu, mumanyi ngenda kuyimirira mu maaso gaani? Kitegeeza wuzu ibaada. Buli wogirongoosa olongoosa swala. Olw'okukankana, olw'okutya. Omuntu omweru buli waatya n'akankana, kala ye ekyuka. Ffe abaddugavu fe abatakyuka kala olwa kala yaffe eno gye tulina. Naye omweru akyuka buli waafuna ekimutiisa. Kati yafunanga wuzu bw'ati ng'atya ngenda kuyimirira mu maaso ga Allah. Walidhalika kaana idha tawadda'a taghayyala lawnuhu wartajafa, kala yakyukanga, ebbala
n'akankana ne bamugaa lima ya Hassan n'abagaa nti atadiruuna bayina yadayya man akuumu bannaye mumanyi ngenda kuyimira mu maaso gaani. Olaba khawfu oba khushu'u baagifuniranga ddala kuva eri mu wuzu, kati ate bw'atuuka mu swala aba afaanana atya? Omuntu afaanana bw'atyo nga khushu'u obugonvu n'okweraliikirira buviiridde ddala eri mu wuzu, ate wanayimirira mu swala siri ne bwemuluma. Naye ffe ensiri ekuluma oli kwali Fatiha n'okka ne wansi omala nagitunulako neweetakula noddira n'okugulu okulala n'okuleeta n'okusimba eno bw'osoma nsiri ekulumye. Abamu agikuba bw'ati n'agigira bw'ati ali mu swala tegerekese. Naye bali abasajja wuzu baagitwalanga nga ibaada kubanga bagenda kuyimira mu maaso ga Allah. Naye ffe sheekhe tufuna wuzu nga tugeya. Olwo oli manju mbiyigo ofuna wuzu bw'ogeya, abamu bawemula, abamu bwe bavuma, abamu eno ali ku ssimu. Teekayo ebirowoozo ng'ofuna wuzu. Wuzu ibaada. Oba ntegerekese? Kati njagala twogere ku bye bayita furudul wudu'i oba arkaanul wudu'i oba waajibatil wudu'i. Ewo gonna taamuzi zitegeeza ekintu eki. Bw'olaba arkaanul wudu'i baba bategeeza waajibatul wudu'. Bw'olaba waajibatul wudu'i bategeeza arkaanul wudu'i. Bw'olaba mujibatul wudu'i baba bategeeza ekyo furud al wudu'i. Era eri mu primary baatugambanga furudul wudu'i sitta bazituyimbisa. Tegerekisi? Akati twagala tutandikire ekisookera ddala omuntu bw'ava emmanju amaze okwetukuza. Abantu abamu bafuna obuzibu nga bagenze emmanju n'ayanguwa okumala ekyetaago, omusulo ne gutamuggwamu. Nagamba nti mu bimu ebiremesa omusulo guno okuggwayo susu kwe kufuuyisa ng'oyimiridde. Buli w'ofuuyisa ng'oyimiridde ogenda kulekayo omusulo munda. Kyoba olaba kirungi nnyo omuntu asitame nga kakkakkane. Bakadde baffe abajungute nga n'abamu nabalabako bajjajjaffe bwe yagendanga okufuna wuzu ng'asimawo n'akannya, omusulo guli gulemu muddira. Ffe seeka tukuba ku bisenge, omuntu agira bw'ati n'afuuyisa ku kisenge, musulo gudda. Oba ntegerekese? Ekyokubiri obutafoosinga musulo kufuluma. Omuntu agenda nga ayagala okufuuyisa n'afoosinga omusulo n'agukaka n'azimbya n'amatama agukake guveeyo. Ego sheekhe gwokaka tegujja kuggwayo. Guleke ofuuyisize ku peesi yaagwo. Tennatuuka ate gwe ogufoosinga. Kintu buli wekifoosinga eri munda tegujja kuggwayo. Oba ntegerekese? Kale wuzu ibaada. Bw'okola ebigyonoona oyonoona swalayo. Nga bye twalabye ebyonoona ki? Ebyonoona wuzu. Bwe tuva mu kiyigo tumaze okwerongoosa bulungi, bw'oba olina omusulo ogutonnyatonya ng'omusajja alina obulwadde buno betugamba bano ng'omusulo takalira, bw'agenda n'afuna wuzu yeepaadinga kubanga bwe bulamu bwe. Buli kiseera gutonya, buli kiseera tegusobola kuggwayo. Oyo bw'amala ofuna wuzu yeepaadinga, ne bwe gusigala gujja tanenyezebwa kuba alina okusaala. Swala yabwateeka. Sheekhe swala teva ku muntu illa fakidul akili, okujjako oyo akendeddwa amagezi, alaluse, almajnun, omuguwa eddalu. Naye swala teva ku muntu hatta fil khawf. Ne bw'obeera mu lutalo. Tulaba abali e Ukraine, abali e Russia, abali e Palestine, eswala zibakakatako. Kabenga yali ku tanka yatabula yateekamu omuzinga n'agukasuka kasite eswala etuuke mukakatako. Allah yaginnyonnyola mu suratu Nisa, wa idha kunta fihim faqamta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Bw'oba oyimirizaawo esswala wabeerewo abakuuma abalabe.
bano basaala bano bakuuma baki basaala bakuuma basaala bano bamala bano baddeyo bakwate mundu z'abali bano nabo bajje bayimirizeewo esswala ayogera ku bali mu lutalo gwoleka esswala olw'okuba otudde kawunta mu supermarket oleka esswala olw'okuba oli ku tiktok olaba simanyi buze bamuyita buzaani oyo ennaku zino gwe boogerako alina ebyamagero bamuyita ani Hussein ntegerekese kakati ng'oyo byaliko oli n'aleka esswala sheekhe olw'okuba ali ku pampu z'amafuta atunda naye sheekhe okimanyi baazina omuntu ng'ali ku ssimu bwe Yes. bagikima ne bagisala neggwa najjukira ajjukira naga kangende ensaale gwe mulembe gwe tulimu Allah gwe yagaa nti fakhalafa min ba'dihim khalf adaa'u ssala wattaba'u shahawaati fasawfa yalqawna gayya abo bajja kuyingira omuliro guyitibwa gayya abalagajjala bwe batyo kati swala teva ku muntu teriyo muntu aleka swala naye mu ebyo ebyalaalekebwa mu wuzu ghasilul wajhi kwe kunaaba ekyenyi kyensoso otegeeramu byalaalekebwa nti amakulu omuntu ono waba afuna wuzu byatteeka talina kubireka tabireka kibula tuge arkaanul wudu mujibaatil wudu furudul wudu waliwo ebiri sunna nga bamanyi babyawukanamu ng'amakulu bw'aba abirese talina musango ntegerekise wajibaati ebyobwetteeka tabireka ghusulul wajhi okunaaba ekyenyi ekyenyi kino kirina obugazi n'obuwanvu kandaga abantu obugazi bw'ekyenyi kwe kuva wano ku katu kano ke bayita namulegeya kana akatono bwe bugazi bwa feesi paka era ku kutu obuwanvu bw'ekyenyi kwe kuviira ddala wano mu kaddimatul wajhi ekyenyi we kitandikira enviiri zo we zitandikira paka kalevu yes wano ekyo nna kyenyi sheekhe abantu abamu agenda n'abeera n'ebirevu nga bwe mbirina bwe nti n'anaabako wano wokka awatali biki awatali birevu omukyala yeesibye akatambaala n'anaabako wano wokka mu feesi anaaba maaso gokka neyeerabire ŋambye ekyenyi kye twogerako kirina obugazi n'obuwanvu obugazi bwakyo obugazi kye bayita length what width what obugazi bw'ekyenyi okuva wano ku kutu kano ke bayita namulegeya oba mu Luganda olutuufu paka wano bwe bugazi bw'ekyenyi nze nayo tuba tugula ettaka manyize ndi w'amataka waliwo obugazi n'obuwanvu kati obuwanvu kwe kuva ku nviiri wano paka wano wansi wakaki abantu omu banaabako wano nnyindo wokka aleeta buleesi n'agira bw'ati eno onaabyeyo ne woba olina ebirevu byonna obiyisaako kyo tukyegendereze ghasilul wajhi okunaaba ekiki ekyenyi kati mu kunaaba ekyenyi muyingiramu alfammu omumwa wal udhun manya alfammu wal anfu omumwa n'ennyindo amakulu oyumunguza mu kamwa n'ofeesafeesa muki mu nnyindo ono njagala tuviirewo ddala lumu tukola ensobi nabbi gy'ataakola nsobi ki gye tukola mu kufuna wuzu bwe tuba tuleesa amazzi agayumunguza mu kamwa era ge mazzi agafeesafeesa mu nnyindo once onywako amalala ne gafeesafeesa mu nnyindo nabbi teyalabwako sallallahu alaihi wasallam ng'afuna wuzu ng'ag'omu kamwa agaleeta gokka n'amala n'aleeta n'ag'omu nnyindo gokka wabula yabigattanga n'agira bw'ati n'afeesafeesa ne mu nnyindo ekyokubiri abantu abamu tebafeesafeesa mu nnyindo
akoonako nkooni bw'ati anti nanga Bw'ati. shefu wenkubuuliza mukono ki ogukola mu nnyindo kono kono yes ne batulaga nti oteekayo kano yes kyonna ekisobola amakulu ofeesafeeseza mu nnyindo oli atuuka n'okugiramu bwati olwo amazzi gano gagize obuntu bufulumu obukyafu yenfuna entuufu eyawuzu kati bw'oleeta amazzi bw'oti feesafeesa ne muki ne mu nnyindo oyingizeemu ennwezo olabe ng'ogira obukyafu obulimu kale njagadde nnyonnyole kye bayita arukaani lwudu oba furuudu lwudui oba waajibaati alwudu tugambye ekisookera ddala ghaslu lwajihi okunaaba ekyenyi ng'ekyenyi kirina obuwanvu n'obugazi era bwe tuba tufeesafeesa mu kamwa ne mu nnyindo amazzi agayimunguza mu kamwa gwe mulundi gwe tutwala era ne tufeesafeesa ne muki so si nti gano ga mu kamwa n'oyimunguzaamu esatu aye n'omala n'oleeta amalala n'ogira mu nnyindo nedda ojjako omuntu ng'alina buzibu mu nnyindo mulimu ebbwa ekyo kirala ekyo kyekisooka ghaslu lwaji okunaaba ekiki ekyenyi ekyokubiri ghaslu lyadaini ila almirfaqaini okunaaba emikono ila almirfaqaini paka mu buki mu bukokola buno bayita mirfaqaini mirfaqa nga kamu obubiri mirfaqaini mirfaqa wa mirfaqaini kalina otoba amazzi yes abamu anaabako bunaabi wano abamu tugenda ne twambala ekkanzu za fiitingi nga tesobola kutuuka eno olina anaabako wano olina okukakasa nti akakokola kano katobya amaki amazzi wailu lil aqabi minan naari okubonaabona kuli eri abo abalekako parts nga bafuna wuzu ono ne watatuuka mazzi wali watuuse ng'otandikira ku mukono ogwa ddyo bwe tuba tunaaba omukono guno sheekh kwakiraako wano bwe tuba tunaaba omukono guno nga tufuna wuzu otandikira ku nnwe ng'ogunaaba bw'oti so tonaabako kutandikira ate mu kisekeseke abantu tugenda ne tufuna confusion nga tulowooza nti engeri gye twakozesezza amazzi bino ebibatu ne bitoba nti it is okay kati bwe naaba omukono nina kutandikira wano this is wrong gonna ogugatta ng'otandika kino kye bayita omukono mu kufuna wuzu onaaba bw'oti n'oleeta amazzi n'ogunaaba ng'ova eno paka mu mirifaka nozza abamu tutandikira wano kino kikyamu mu kufuna wuzu otandikira eno ku nnwe wadde ebibatu wabinaabye wali mu kutandika si bw'okola oba ntegerekisi kati okunaaba emikono banaaba minaabe tetugisiiga ne bwaba mukyala era abakyala bagenda bateekamu babuyita bu amuki amusokisi oba bukamizo n'abeera nga mwana watumbwa agirako obugizi bw'ati eyo wuzu nfu omukono banaaba bunaabi tomansaako era kano kakamizo koliko olina okukajjako wayambadde akagoye kakutte fiiti ng'ekisookera ddala obusiraamu bwaziiza ekyo gunaabe bulungi nga bwe tugambye sheekh tebwakalubiriza sheekh teriyo ddiini aisar wama jaala alaikum fi ddiin min haraj obusiraamu bwangu ffe tubukalubiriza netwagala okukola ebyaffe gwate obusiraamu bukuganya okwambala fiiti ng'olw'obuzibu obwo otandise okufuna ate olabanga obukalubiriza ate kumbe ggwe oba ntegerekisi kati ghaslu lyadaini ila almirfaqaini tumaze okulaba emikono tuginaaba tutya ntegerekisi ekyokusatu mashu ra'su au mashu arra'si okusiiga mu mutwe tusiiga tutya mu mutwe omuntu bw'aleeta amazzi bw'ati n'aleeta amazzi asiiga bw'ati ng'atandikira wano mukaddimaatu lwaji ekyenyi ekikola ki n'atwala bw'ati nazza ogwokusatu n'asiiga ku matu era nabbi teyalabwako ng'afunye amazzi ag'enjawulo agasiiga ku matu
wabula amazzi ge yatwalanga agasiiga mu mutwe ge gasiiga ne ku matu. Oba ntegerekisi? Kubanga amatu gayingira ku mutwe. Era ojja kusanga aya ng'etunnyonnyola nti ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila ssalah, abange mmwe abakkiriza mba mugenda okusaala, fagsilu wujuhakum, munaabe ebyenyi byammwe, wa aidiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum, musiige n'emitwe gyammwe. Olaba awasoose ya ayyuhalladhina amanu, abakkiriza idha kumtum ila ssalah, mba mugenda okusaala, fagsilu wujuhakum, munaabe ebyenyi byammwe. Tayogedde kufeesa mu nnyindo na kuyimunguza mu kamwa, kubanga alfamu wal anfu dakhilun fil wajhi, ennyindo n'akamwa biyingira ku kyenyi. Ne wali mu kusiiga ku mutwe tayogedde matu, kubanga amatu gayingira ku mutwe. Oba ntegerekisi? Famsahu, musiige, ntegerekisi, biruusikum, emitwe gyammwe, n'atayogera matu, kubanga al-udhunu tabi au al-udhunu au al-udhunani tabi'a lirra'si, amatu gagoberera mutwe. Kyova olaba lam yusam, tagogedde Allah. Kati ekyabamu kye batunnyonnyola. Oba ntegerekisi? Kati n'olw'ensonga eyo ekyo kyembuuza, ensiiga z'omutwe za mirundi emeka? Tusiigamu mu nsiiga za mirundi emeka? Waliwo okusiiga twogedde, n'osiiga booti. Famsahu biruusikum, n'osiiga booti, n'ozza n'osiiga ku matu. Oba omaze. Era tusiiga omulundi ogwo bw'atyo nabbi bwayigiriza. Kati madhabu ga Imaamu Shaafi waliwo kye bayita mashu ba'du ras, okusiiga ekimu ekitundu ku mutwe, makulu of part, n'obangayo gy'osiize. For example, n'obeera ng'ofunye mazzi n'osiiga ku booti wano, n'obeera ng'omutwe gwonna togukoze eki, wabula nga bw'oyambadde enkoofiira, nga bwe nyambadde enkoofiira, abaga nti mashu ba'du ras, nyambadde bwente enkoofiira nfuna wuzu nendeeta amazzi nga sina na bwetaavu bujjako nkoofiira, nenjira bugize eno. N'ekyo gye kiri. Ati mashu ba'du ras. Bano abagira bwe bati wanene. Aha, oba n'agirako bugizi bw'ati n'agira wano. Mashu ba'du rasi, okusiiga ekitundu ku mutwe, any part ku mutwe gwo. Kaakati naye kiri bw'otunula sifa y'okufuna wuzu eri yeesingako. Sitegeezezza nti afuna kino bw'ati nti wuzu ye si nfu, madhhabu malala. Naye wamsahu biruusikum, n'osiiga booti, oba mashu ba'd ar-ra's, n'ogirako booti. Oba ntegerekisi? Ekyo kyakumeka? Kyakusatu mu furuudu wudu oba mu arukaanu ki? Ekyokuna ghaslu rijlain ila al-ka'bayn. Kyembuuza naawe ku mutwe, teeka nti amazzi galina okubuna enviiri zonna. Ati tugambye kirimu ebintu bibiri. Waliwo mashu ba'd kitegeeza tobunyiza. Waliwo okubanga osiize kiri kyeŋŋambye omutwe, kitegeeza oba ogubunyiza. Naye gamba kyewali badde obuuza nti galina okubanga gatuuse ku ntobo, ekyo si kyatteeka. Okasita oyisa mu mutwe, oyinza okuba olina enviiri n'oyisa buyisa ku nviiri bw'oti kungulu kimala, so si nti omutwe omubiri gulina kutoba. Wemba n'ekitambaala kyange ekyo ago masala malala tujja gatuukako. Waliwo alina ekitambaala kubanga omutwe bagusiiga. Kyova olaba ebigambo bino Allah bye yakozesa bikulu. Famsahu biruusikum, omutwe basobola ogusiiga, ntegerekisa, ate amagulu tebagasiiga. Era n'emikono okyobola age fagsilu, munaabe. Ati okusiiga ku kitambaala ne sokisi n'okusiiga ku khufu, masala ogw'omusomo tujja guyingirako. Biki bye tusiiga nga tufuna wuzu? Ntegerekisi? Tugambye ekyokuna ghaslu rijlain ila al-ka'bayn, omuntu okunaaba ebigere paka mu buki, mu bukongovule. Bw'oba onaaba okugulu, naaba paka mu bukongovule, onaabe bulungi, so togiraapo bugizi wano. Ebinnya ebimu ne bisigala
noleka bupaati eno notateekayo maki nga tegatuuse kakasa nti amazzi naabye ekigere kyange bulungi paka eno wano nno kanfunirewo ddala ne faayida nviirewo ddala waliwo obusokisi ennaku zino bwe mwambala nga tebutuuka wa kalinga akabisa ekisinziiro kyokka ako muwe tunaaba tutuuka eri mu kusiigibwa ako tebakasiiga ako kasokisi ako tebakasiiga kubanga we tuba tusiiga osiiga era ekitundu ekyewaali badde onaaba amakulu stokisi erina okuba ng'ebisse ekitundu kiri ekinaabibwa ekikakatibwako okunaabibwa kati buno obusokisi buno bwe tugira eno obutudde obutuuze eno mu ntobo obwo tetubusiigako kubanga tebubisse mahallu obantegerekisi kale okunaaba ebigere tubinaaba tetubisiiga abashiya mu nkola yaabwe be basiiga ebigere nge aya eno gye beesigamira ng'aga nti Allah yagamba nti wamsahu biruusikum wa arjulakum nga bo baga nti kiri maatuufu nti kyadda nti musiige emitwe gyammwe n'ebigere bo ne balaba kye baategeera mu aya baagatta wamu bambi ntegerekisi naye Allah atugamba kubinaaba wa arjulakum ila alqabain ebigere biriko emirundi yes oba nkinaaba mpaka kiriko emirundi omanya nga kiddugala sooka okinaabe kubola jabuze emirundi egyo ngibala sheekh ofuka amazzi n'okinaaba ogwo gumu n'ofuka amazzi n'okinaaba n'ofuka amazzi n'okinaaba n'oyingiza ennwezo munomba obugere buno okusobola okupaatisa okulaba nga zijjudde sheekh emirundi basobola ogibala bulungi ejawano myangu ngoye muno n'omanya nti ogwo gumu ne guli oyiwa akadomola n'omanya nti ogwo gumu gwenjiye gwakubiri gwakusatu era awo tuba tufuna wuzi tetusukka mirundi esatu eitha gumu oba ebiri oba esatu yali enfuna ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kale oli ayinza okumbuuza nga toyogedde ku bisimillah nga tutandika okufuna wuzu tegerekisi atasmiya ala alwudu'i Imam Ahmad yalaba nti okugamba bisimillah nga tufuna wuzu kyabwatteeka ate bajumuhuru ulama balaba nti kiyingira mu sunan alwudu kyo kya sunna kuga nti bisimillah mutandika okufuna wuzu Imam Ahmad fi madhhabihi alaba nga kyatteeka jumuhuru ahli alilm abamanya abasinga obungi balaba mina sunna amakulu ate ne sunna zo tuzaagala bw'ojogera bisimillah ng'otandika okufuna wuzu oba ogoberedde sunna tegerekisi ng'otandika okufuna wuzu kale olwaleero mukkirize tukomaawo okusinziira ku budde bwaffe omulundi ogujja ngenda kunnyonnyola ebiri sunna oba bye tuyita sunani lwudu amakulu wajibaati byajibaati bizizo ebyo byabwatteeka bye mentioninze kati ebiddako biri sunna wajibaati ekisembayo mu bisinyonyodde mu wajibaati biteekeddwa kuba mukaaga almuwalaatu okugoberezaganya ebiyungo almuwalaatu bainahuma oda n'obutalinda kiyungo kirala kukala kyebayita muwalaatu mutatabia ofuna n'owummulamu yes tofuna n'owummulamu noga kemaze omukono ogwa ddyo ogwa kkono njira nendamu sajja ayinza okubeera munene lala alina okubeera nga mutatabia ng'agoberera kati ishikaali bweri mbadde nfuna wuzu era kinsembyayo nakyo mbadde nfuna wuzu neneerabira maze okufuna bulungi wuzu nyingidde bwe nti muzikiti neneerabira nti omukono ogwa kkono saagunaabye mukono ogwa kkono saagunaabye nina kudda ku wuzu bwe nzirayo okufuna okutereeza kino sinaaba bunaabi mukono neŋŋenda ayita siddamu buto naaba omukono guno nenziramu nengobereza ebiyungo ebigoberera paka wuzu gye ggwera sheekh nfunye wuzu naye nina ekiyungo ky'emmiisinze bwenva eri kyenzijako
bw'ova eri ekiyungu ekyo ky'omisinze w'otandikira and you follow n'ogenda mpaka ku kisembayo. Lwaki oddamu ate biri? Kino kyenjogedde kye bayita muwaalaatu, okubiva in order. Kati wenzira obuzzi ne naaba bunaabi mukono ne ŋŋenda mba sifolowinze order. Nina okuddayo for example omukono, oluvannyuma lw'omukono tunaaba ki? Yes, nenziramu ate nensiiga mu mutwe ne ku matu gange ne naaba ebigere. Kuba wuzu kye bayita order. Nange mbadde sikimanyi. Okumanya tekuggwayo. Kyomanyi kyeweerabira ng'oddayo. Si wodda obuzzi n'okomaawo n'ogaakanaabe wana okujja nga weerabidde bigere. Weerabidde ekigere ekimu kisembayo era mu wuzu ky'oba onaabadde enigenda. Naye neerabidde okusiiga mu mutwe. Ebigere wadde nabimaze neerabidde okusiiga mu mutwe, nzirayo nensiiga mu mutwe nempisa ne ku matu nenaaba ebigere. Kuba kyeŋŋambye nti almuwaalaatu ay mutatabia, kwe kubeera nga ebiyungo bino ngenze mbigoberera bila fasilin zamani, nga sitaddeewo space kiseera. Badde ndi mu swala maze ofuna uzweno ndaba paate emu teyagenzeeko mazzi ng'akakokola nkola nti anti kitegeeza tewafunye wuzo. Ddamu ofune wuzo. Demufune ki? Demufune wuzo. Ekirala esswala eyo gy'osaala bw'otyo etuuka n'okulaba nti wano saafunye, olaba oba ojanguyiza. Kitegeeza omuntu bw'ayimirira mu swala ekyalibadde ekyobuvunaanyizibwa kwe kubeera nga asadde n'amazzi ne gabeera nga yenna gamukazeeko. Ni waliwo sheekh omuntu afuna wuzu n'ayingira mu swala n'agimaliriza nga ebiyungo bye byonna bikyatobye. Kitegeeza akozesezza ki? Speed. Naye omuntu abeera mu swala kitegeeza n'ebiyungo ne bikala. Tegerekisi. Laakyo kikyamu lasiti eno ibaada. Kale tubadde tunnyonnyola amasala mu kufuna wuzu. Tujja na kunnyonnyola ti abaffe senga nfuna wuzu yange ey'esswala eya dhuhuri esobola okusaala asiri, era senga nfuna wuzu nga ya salatu dhuha sobola ogisaazisa dhuhuri wemangi kuumye. Hadha fi lmarrati alqadima biidhinillah insha allahu taala. Kale insha allah olwaleero katukome wano, tuwogedde ebigambo bingi naddala ebyakulembedde. Tusaba allah bituwemu bulungi ate n'ababitegeera babitegeere buki bulungi. Obuzibu bwe tulina yenzivunula enkyamu. Nze oli ne bwandowooleza I don't care. Naye ekirala abantu buli wowulira omuntu ng'alina message gy'ayogera, ffe tukulembeza bukyayi bwe buzibu. Omuntu bw'abangako kyayogera wadde tomwagala sooka omuwuliriza agamba ki. Naye oli alengera bulengezi audio ya muntu nga bataddeko erinnya nti Sheikh Abdurrahman agawe yantama n'ensobi endala. Bosa saagala kuwuliriza. Wuliriza ayogera ki. Ne bw'aba ayogera kya busiru otegeere nti leero kyayogedde kya busiru. Naye oba twomuwuliriza onootegeera otya kyagamba. Naye oli atunula butuuzi n'alaba bulabe birinnya tayagala kuwuliriza. Abasooka okuvuma Sheikh Siddiq naye nga omusajja talina kyayogedde. Oli n'amuvuma. Musajja wattu alina ku ndiri. Ali ku buliri naye mulwadde. Oli n'amuvuma ebigambo nebyannakuwaza n'alowooza nenga ya rabbi. Nenga talina kyeyayo. Society neetuukawa ku ddaala lino. N'ovuma omuntu ali innocent. Atuuka n'okubuuza omusajja yasomesezza. Kati sajja ali ku ndiri apooca na bulwadde bumuluma. Bamuvuma. Oli amuvuma. Olwabo webongera abantu stress. Onaamwetondera otya? Olwabo ate basobola abo tebeetonda Sheikh. Abo tebeetonda kyenakugambye wali okwetonda abantu kibakaluubiriza lusozi. Oyinza n'okwongera omuntu stress ali ku ndiri ng'omuyisaamu ebigambo ebyo mu kamwa ebitasaana. Naye nga abasiraamu babeere bagumiikiriza baleme nnyo okufuna bigambo ng'ate abamu oluusi babijja kuba shiriku n'ababloggers be bawuliriza olwaleero ennaku zino ate ku ddiini yaffe ey'obusiraamu. N'olaba bloggers abashiriku ate nga be boogerera kati abo don't waste your time.
naye abantu bawulirize Ngi. emisoma emiramba ddiini muwulize omusomo mugumale abamu bajjamu kagundi ka oli olisika oluusi abadde ayogera ku example oli n'akajjamu n'ateekawo ebifaananyi ate nga gibaayo ku YouTube. yes kale tusaba Allah atuwe okwegendereza n'okukwata empola naam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka Assalamu alaikum. abuuza ki simanyi lwaki bagutta oba bategeeza kali kawazaga alayika ategeeza wazaga nabbi yatugamba tukatte bwe mulaba nga ke bayita wazaga kali nabbi Ibrahim bwe yasuulibwa mu muliro kayambako okukumamu omuliro ako nabbi yatugamba tukatte kaseesa yes kaseesa osanga ye kalaba naga nti omunia ntegerekse naam wallahu alam barakallahu fi faktulul wazaga hadisi ntuufu naam. Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality.